Yo, this is Rampantilla in the danger. Fenoni Records bebategekedde omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon olunaku olwaleero ku Serena Hotel. Yes, banje bagenze maaso okuba nga ate balaga nti beekanze nnyo okukiwulira nti ekivulu kya Jose Chameleon kya lunaku olwaleero. Yes, era bwe kiti kigenze maaso okuba nga tekiboga eri abo n'abasobodde okuba nga ate bakitegeerako. Fenoni Records eno omukyala amanyiddwa nga Azawi yali yakabayisaamu eggaali just of recent ng'agamba nti bayina sound ekyasinze obubi era ng'ekyo kyaviirako abayimbi bangi okubanga ate bamwambalira era n'omukulu amanyiddwa nga MC Cuts yagenda maaso okubanga ate amutegeeza nti alina obuyimba butono nnyo naye ennaku zino Yesu Lubabba yeewanika nnyo n'ayogera bino n'ayogera biri n'ebitasaanidde era n'amutegeeza nti abafeno abeesonyiwe cause babadde mu system okumala ebbanga ddene bawaniridde music industry. Weewaawo katulabe ku ki ekibadde mu Serena ekiro kya leero. Omukulu Drake Ali yes bukyanga atoloka obadduka ku mukulu amanyiddwa nga Wyke Benda lwe yazeemu okubanga ate alabika ku stage oluvannyuma lw'okuddukira mu ggwanga erya Canada. Ono nno yagenze maaso okubanga ate akikwasaganya mpola mpola era nga abamutegeera babaddeyo nnyo nnyini ddala nga akola ki akwasaganya oba abayimbira naye yateeseteeseeyo ekitonotono kye yasobodde so nga ate ababadde mu acidic vocals mbakulisaayo nnyo ne mudra naye nga bino sigera kubanga ate mbikuttotolera nnyo ngenda bikwasa chicken abeere nga ate akulambulira mpola mpola. Mudra divairo nva mu show ya Mudra ebadde ku zo grounds e Lugogo, you already know. Naye mwana Abannayuganda muyina empisembi, Abannayuganda musobola okubisa omuntu w'omutima. Zigenze okuwera ssaawa emu e Lugogo nga ndiwonzeka, ne ziwera ssaawa 2 nga ndiwonzeka, ne ziwera ssaawa 3 nga ndiwonzeka, zigenze okuwera ssaawa 4 nga Lugogo ejjudde, nga zo grounds Lugogo ejjudde. Ne neebuuza, mubadde mwagala soka Mudra mukubya mutima musajja watu abadde pressure zimukuba. Namukubide n'essimu ne mugamba Mudra muganda wange eno biganye tojja kuyimba. Nangamba chicken nze nina abantu bange be bayita balo kubeeyo balo. Ne bambi Mudra mumulazo omukwano. Zigenze wera sawa nya nga zo ejjudde. Acidic vocals.
navuddeko wa Mudra nengendako mu Shiasidiki vocals ndabe kiri kitya abantu nga gye bali bambi bajjumbidde nendagenza okutuuka ku stage ng'omuyimbi Gloria Bugi yayimba. Gloria Bugi yabadde ayimba. Gloria Bugi yatuwadde an amazing performance. Wabula ngenza okuzuukuka omayinza okusereti ngenza okulaba internet emusabula left right and center nengamba ate Gloria Bugi yakoze ekira bamuvumira ki nensooka mpulirize ensonga lwaki bamuvumo bakyavudde kuki ngenza okuwulira ensonga gye basinga okuteekako essira mbu Gloria Bugi ayimba autotune mugimanyi akaloboozi kembu atayina nyash yeah mpulira 100% yeye 100% yeye kakati Abannayuganda olw'okuba mwamanyira abantu okuba nga bayimba ebintu ebifaanagana kati mulaba Gloria Bugi is kind of different. Gloria Bugi alinga bw'olaba Dr. Joseph Mayanja. Chameleon alina eddoboozi lirye abasinga mwenna muyina kukopa Chameleon. Omutaka ISP alina eddoboozi lirye liri unique terikopeka. Gloria Bugi alina eddoboozi lirye liri unique. Kale gwewoogamba nti lyangu liyimbe twagala oliyimbe eddoboozi lyemugamba omwana yabadde an amazing performance yabadde ayambadde bulungi she was so decent nga anyumya amabina nga tugalabako gali talatibu nga mugongo gwambwa kakati Abannayuganda kiki ekituufu ekyakye mwagala omwana yabalaze ku bbina ebbina mwabadde mwagala gye nga ayambadde gomesi amaalo Eipas bwatyo naye alangiridde nti omwaka ogujja temugenda kubanga ate mumusubwa agenda kubanga abategekera masava ate nga gocha wabula ngono yakibategeezeza oluvannyuma lw'okuba nti munange omuwagizi we yamuwandiikidde ku mukutu gwa X namugamba nti Eipas tusabayo ka concert munange twetaaga okuwulira ku music omulungi gwe bakuba aliwo oba bakola concert abaliwo bibayimba si birungi bwatyo bwe yamutegeezeza naye nga Eipas yamugambye nti omwaka ogujja inshallah so nga mwana mleza manyiddwa nga Rekmana yavudde bw'ati nagenda maaso kubanga ate atutegeeza nga bwasubwa that girl from Uganda Angelina gwomanyi obulungi era nga yamugambye nti asaba koleyo akayimba akachi akalala kansubire nti obubaka Angelina yabufunye bulungi nnyo nyine ddala ate nga gava ewa tenge galaga nti munange bali mu nteekateeka za kumutwala munange akole kye bayita umra abasiraamu bakitegeera ddala bulungi ono ye mwana yazaalibwa n'emikisa abasi yalika essaawa eyo nga tatrendinga naye mukwano ebisima mu bulamu bwe byo byeyongera bweyongeze ate nga yo omuvubuka amanyiddwa nga Emma Boscato Keeper mumujjukira abamujjukira ye mwana mulenzi ono Bobi Wine gwe yawaka like ne kamukyamula nnyo n'ategeeza eggwanga nga bw'atajja kunaaba wenjogera bw'atyo yatodde ku nteezo oba yajje ku nteze n'agamba nti owaye kampe ku president wange ente era nga yamusimbye ente Bobi Wine alyoka asanyuka wamagwe genda magere wa mukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ente gy'olaba eno kirabo kya president okitegedde nze bampita boss Emakato Keeper ntunda nte gwayagala ente ku mikolo mbaga kukyala kwanjula nika nina ente nawe ayagala okulunda nina ente ennungi ez'okulunda okitegedde kati eno omuwala bamuyita Blue Tick wa Bobby ali eweeru yandaba nga ntunda nte biki nancontact nga nangamba njagala nte solo kunderivalingira nengamba steady ke kali mukange nangamba kati ayagala kuyiwa mu president ekirabo nemugamba ate kati koyogere ku president ngenda kulondera ente eri mami tezalangako sweetheart ka baby nenkajjayo nengamba eno yesaana president ate no jolaba planned kid ebadde enywa soda erya nkoko na chicken ebisubi ebiryanga yonge yagadde okitegedde kati eno gye twalira president tugenda magere okitegedde gwayagala okulunda ente ncontactinga okitegedde nkwe ente olunde ente baya kaw kipa kaw eno tugitwala magere tugende magere ate yamukramanyiddwa nga King Saha asinzidde ku lyato bw'atyo n'agenda maaso okuba nga aweereza abalabe be obubaka abatamwagala abamwagaliza okufa oba bamusuubira okufa era nga buno bwe bubadde obubaka bwe bagambe bwewayagaliza kiruddu ali ku kaato mubakyageze mubagambe waliyagaliza kiruddu ali ku kaato ali kati ajulirwa bwewayagaliza kiruddu gomanyi
okumulaba ng'ali ku kaate simu tekuvaamu ngalo neegwa. Ate kaate kokka ng'ali Washington mu kibuga ekikulu kya Amerika. Tebaba ku birango mu balinzi batulike. Naye bagenda kwiga ng'ate bava mu mawulire nga banyonyola pulogulaamu zaffe. Anyolenze tanfa. Ndiwe bwani essanyu linzita ndiwe bwani. Kumaato beegoba na munne mu Colombia. Tuli Washington DC. Ate nga n'ab'e Dubai tujja 14. Dubai tujja nga 14. Yaman tulina mu weekend ejja 7. Yaman. Honorable Kasolo Haruna, yes, naye bw'atyo yeefuze ku mukutu gwa TikTok oluvannyuma lw'amazaalibwa ge wali wonna era nga abakyala baalabiseeko nga munange bamutimba ku mukutu, bamutimba ono bwatimba naye nga abo ba social media in-laws basobeddwa beebuuza omwami abakyala abatuufu alina bameka. Twatandika mpola n'omukyalo omu tugenda okulaba owokubiri, tugenda olaba owokusatu, tugenda olaba owokuna, kati wenjogera twatusedda mu wokutaano. Oyo ye Hajji Haruna Kasolo. Minisita Kasolo oba nkiddemu Minisita Kasolo, lwaki mu bakyala bo bonna ono omukyala yeekweka nnyo Lekyo Nakitende? Lwaki weekweka nnyo mu galale? Lekyo Nakitende, ekisooka gwe alina abalongo mu famire, tolina kwekweka mu galale. Ife oba weekwese mu galale ke tukugjeyo akulina. Munnange ono mukyala wa Minisita Kasolo yalina n'abalongo, ono we Masaka owaffe wali. Sebo bulijjo yeekweka mu galale nga bano bebejjayo ye yeekwese mu galale. Nnyabo nawe tukumanyi gy'oli. Abe Masaka tukugjeyo. Sebo ffe tufembe, bali beekulembeze, gwe waffe we Masaka obeere mu galale ke tukugjeyo ku mpaka. Minisita Kasolo n'atusonyiwa naye Lekyo Nakitende tumuleese. Tumuleese ave mu galale walla. Lekyo Nakitende must shine. Minisita Kasolo ono eyazaala abalongo must shine. Mama sebo sirwa kuba watukolera pharmacy bwali e Masaka. Ne mu galere twetaaga okuvaayo, era nkubiriza ab'e Masaka mwenna mugende ku pharmacy ya Lekyo Nakitende yagenda okubawa eddagala eriri ku mutindo. Tukoye mu galale. Samoti Tukimanyi bulungi nnyo nti omu ku bakyala be Princess Amira Muyimbe wabula ng'ate ono gye buvuddeko awo yavaayo n'ategeeza eggwanga ng'omukulu amanyiddwa nga Chris Evans bwe yamusaba ebijanjaalo, munnange n'atabuka nga munnange amugambye nti bakole kakolabo. Naye ye omukulu n'agamba nti oba oyagala kakolabo tofaayo, gwe mpenva nze wali wonna mbeere ng'ate nkola ki nkukwasaganya. Kakati n'obeeguddeko maaso ku maaso era nga Evans yakazizza Amira nti ddirwe nali nkusaye ku bijanjaalo. Amira n'amugamba nti layiro oba tonsabangako. Njagala tunula mu kamera gamba abantu nti omusajja ebyokumukwana nali nimba. Ekintu kindya. Polisi kola bwo. Ekintu kindya buli wamu. Tonkwanangako. Sikwanangako. Layira twali muri haso sare manama. Kulayira kati. Tonangira ulira. Yakwana te yakwana. Yakwana te yakwana. Bamukutte.
nsaba afimbe mukale kayimba kabi atalina kwagala mukagaba ojja kuyimba ebyaffe ebirala nga Serena yakuwa tebyanyonyola ensimbi nze sikwanangako kulisi yogeza amazima layira kujjajja ate dolayira jjajja modduka kulisi todduka bw'atyo Evans yalemereddwa okulayira ye mwana muwala amanyiddwa nga Brown Sugar. Yes, awo mu ka video nga bw'olengera mu katini wali yali asaba okulula essimu wabula nga caption wali ku mukutu gwa TikTok yali atuwandiikiddeko nti yali emuweereddwa omukulu amanyiddwa nga Don Chris azze akola obuntuntu n'emmotoka agirina ekyuma kipya kyali kyakayingirawo byonna atulaga nti Don Chris yazze abimuwa ate nga ne gye buvuddeko wano yatwekubidde kattatu mu mugongo akafaasa oba akafeesi y'omukulu amanyiddwa nga Don Chris. Weewaawo Don Chris alabikireko ku mpewo za Spark TV nga bamusoyasoya ebibuuzo ku nsonga z'omukyalo no Brown Sugar wabula nga ekyennaku yagenze mu maaso kubanga ate amwegaana misana tukutuku. Abadde tukyali ku lwatatu netulaka vidiyo akali intimate ennyo nga mwekuba bukiisi mwekuba bupeeke nga mwewaana ayinza okuba teyabadde nze kano mujja kulaba AI muneesibeko si yenze oli adde mweru nze ni muddugafu yenze ne Brown Sugar tetweyagalira simwagalangako era simukwasaganyangako. Omukyala Mama So muyite Prima Kardashian yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ayambalira kasuku ne Zubeda. Omusango gw'abalanga gwakufuuyira ku live kubanga ye bamulabikira nga abategeeve nnyo. Tabayi nti baliza asala ddala erwe. Weewaawo yakoze live naye n'agenda maaso kubanga ate abambalira naye nga kasuku yavuddeyo n'amuyisaamu nno eggaali n'agamba nti kaakati bw'olaba kinnamammonde ekivuddeyo okutwogerako nakyo kikyali mu kazigo kiri awo ekisenge kikyawula ne kateni biri ebyedda kikyafuka mu bubaketi ayogedde bingi awo naye kansoke mbere nga tenkutusako Mama So nga awaayo okwemulugunya kwe ku babiri bano. Noyo mkazi Zubeda because we don't know where that woman came from. Out of nowhere she came and she's famous. People like her because she's decent. And then omuntu abadde decent. Natandika kufuuwa ku live. Mfuuye omuntu nakola content almost dakika 2 boogera ebyo bitakwatagana and you expect people okudda bakubabala magezi and mind you bakola ne studio kasuku yakola studio nyingi natumanyi bane kati omusajja akoze studio because we be following you guys omuntu nakola studio nogaba nango omusajja nakoze studio he's going to like be bigger interviewing abantu ebimu magezi no one is fighting Kasuku. I don't know why people are saying Kasuku is blessed. People have been fighting him. No. We are talking about the bad things he does. Bibi akola. Banaye temugenda kuwana muntu. Mumuwane. Akole n'ebitasana. Kati je myaka gya Kasuku ebyo bigikola. Nze siri hater we. Baganze Kasuku angulako n'emmere yange mukazi wattu. Naye neewuunya nnyo because nze nali muwa respect banenga bw'owulira ekigambo Kasuku gamba wow this guy in the social industry he's good interviewer mulungi wakabi. I'm not trying to muteeka wansi. Hi Zuzu Collections, how are you darling? Simuteeka wansi but nze nganza I was concerned. I was actually concerned mabega kwe babikola but I kept quiet. I'm like Uganda manyi wona ayogerako mukwano Uganda banange pussies are sweet you guys. Everyone is sweet guys. Pussies is sweet. Every pussy is sweet. Don't wake up and say because my pussy is very sweet a man will not go. He will go, but God will only keep those that are going to win with you, that are meant for you. Ekisiru kituddeeyo mu buyumba kateni bwe zisalamu weziti ayina n'akabaketi mwafuka n'agamba tebali professional n'omubuuza gwali professional kiki ekikusuza mu muzigo weyawuliramu kateni because you're professional. Professionalism is yes, okay, it is no problem. Zatari professional, I'm sleeping at my place. You is professional. Wachi osura mukayumba we musaliza mukateni ngochafuka ne mu bucket. You even don't have hygiene. Osura n'endwadde. Oteesa ku muntu
asobolo katonda yabakola abantu abo era kyabulaga olusoba esonyiwa atudde ku loole ya over bali kiboga bajja ne network oye naye wano tewali network nindeko comment emutta kasuku nga waki obuuza ekibuuzo ky'ekisiru n'omubuuza nti mukamange ekyekisiru kyekiriwo Natseera nja kubanga nyongera okujigiza nti Sheikh Ashraf ajja kusomereddwa muganda wange gwe naye yeetaaze okubanga obaako byokyusa munange waliwo ebisikatire bitatambula bulungi byotategeera agenda maaso okubanga ate omukoonako era kubanga mbasibulira wano okubaweereza mbadde fefeje era nga mbebaza nnyo nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga ate mugyekomeddeko n'ekyo gyonna gye mutuusako engalo mwebale nnyo okubanga ate mugikwasaganyiza ddala bulungi ngenda kubaako omwami gwe mbasibuza ngalina kyayogera ku ggwanga lyattu Uganda okubaweereza mbadde fefeje musobe bulungi mweraba. Olunaku lw'eggulo nabadde nva mu saidi za Jumani naye nakakasizza nti mu Uganda abantu bali bubi ate abantu balina ennaku. Gwe Katonda bw'aba akuwadde ekyansi ng'olina ekyokulya osobola n'okufuna ennyama n'osuula kasasira embwa ne zirya n'emmere ekyo kyebalizanga Mukama. Nabadde nva saidi za Jumani eyo nensanga ffene nga bamutunda ku kkubo enkota za ffene nga nnene n'ennyimirira n'enkuba eŋŋombe. Wabaddewo obwana bubiri obwasoose okudduka ne buva mu nnyumba nga ziri munda eri nga ffene ali ku kumaini yenni ku kolansi. Obwana bwadduse emisine naye buli kaana kaze kadduka n'essowaani yaako wabadde kulanki nga bulya akanene ne bujja nga budduka ne mbubuuza ffene wa mmeka ne bungamba ffene wa kasanvu nga munene bulungi nnyo ne mbagamba musalako ssente mmeka ne bagamba katuyite taata. Naye obwana buno mu kujja buli kamu kaze n'essowaani yaako nga kuliko empaayi za muwogo naye kyanewunyisiza ng'enva ze baliira ku muwogo oli zabadde nkuyege nga nsiike oli kyatayinza kukkiriza nga baasiise enkuyege nga bw'ona asiika enswa nga kaluma muwogo ne kaluma ne ku nkuyege nga nsiike. Bwe kagenza okuyita taata ne taata naye yaze n'essowaani ye ne mugamba muzeeyi zino nvaaki. Yabadde musajja muyivu bulungi nnyo kuba twaluddewo nga tunyumya n'aŋŋamba nze nali musomesa embeera ne nnyinza ebyobusomesa n'emivaamu ne ntuula waka nga temuliimu ssente. Naye ne muzeeyi naye yabadde akutte muwogo era nga naye gwalya nga naye alina akasowaani k'enkuyege. Muli nafumintiriza ne neebuuza ne ŋŋamba amaanyi ge baakozesezza okusima ekiswa n'okuŋŋaanya enkuyege zino okuziweza okuzifuula enva obudde bwe baamaze. Naye nga namubuuza ne mugamba muzeeyi ze nva oba n'aŋŋamba mwana wange tufuna ekyokulya naye notafuna za nva wadde ezigula ebidoodo. Jjukira omusana gwabookya bali mu mbeera gy'otayinza kutegeera abantu b'engulu eyo. Wabula ekikwewuunyisa nti emmotoka ezitwalayo omwenge buli lunaku zo ziyingirayo naye nga gy'osanga omwenge buli kika kya mwenge ne mu Kampala ky'otasangamu naye okisanga ngulu eyo. Kwegamba ng'obwavu bubaluma naye ng'ate babateekamu ebibatamiiza bavuwalire ddala. Era omusajja yaŋŋambye nze obusomesa nabuvaamu n'ensalawo ntuula waka ne mubuuza abaana n'aŋŋamba abaana nabo bali awo kuba sirina feezi zibaweerera. Yaŋŋambye ffene mumpemu 50,000 omutwale naye nakutte 50,000 n'enzimuwa buwi ne mugamba kati ffene oyo funa omulala gw'omuguza bw'anaaba amuguza 50,000 oweze omutwalo ne muwe 50,000. Naye kikwewuunyisa nti mu ggwanga lino Uganda mulimu amaka g'otuuka mu ng'omuntu omu asuza ssente z'abantu nga 200,000 naye nga ziri ku muntu omu. N'omusanga nga n'ennyama atuuka n'ekisa n'agamba ennyama eyo mugiwe embwa zigirye. N'embwa nazo ne zigigana nga nazo zikooye ennyama nazo tezaagala nnyama n'abagamba mugiwe kasasiro. Naye mulimu omuntu atasobola wadde oggula akajiiko ka ssukaali
mulimu omuntu atasobola wadde okulya kiro y'ennyama nga bawulya buwulizi nti ennyama ebeerayo ku mudaala naye nga gwe Katonda tolina kye wamuwa okubanga oli ekyo. Naye abantu b'engulu bali bubi kubanga abamu in fact bali babeesinze ku manda era nga bwe tuyita tuvayo n'ensawo y'amanda kati sawa zino kukwata n'ensawo y'amanda musango tebakyasobola kwokya manda basigaliza kulima ettaka bite livaako mmere ate omusana mungi nnyo gwabookya nnyo kakati amanda ge bali bafunamu ssente tokyasobola kujjawo wadde akasawo k'amanda akamu bwe kati wabwana akasente ke balifunyewo akatono akababeezaawo bagambe nti bafunyewo akatono emmotoka z'omwenge zeesomba nga ziyingirayo banywe batamiire baveeko babe nga ddala tebakyasinna kye basobola kwekolera. Naye bw'obanga osobola gwe okufuna ekyokulya n'ekyokunywa olowooza nga ku balala abali emabega nti gwe ofunye ekyokulya n'ekyokunywa naye mulimu abali obubi abatasobola wadde okufuna akajigo ka ssukaali nga n'okusoma baakuvaako abaana basomera mu miti waffe tubayitako n'otunula nga abaana basimbye layini naye nga batudde mu miti buli muti ne blackboard yalo kati omwana otayinza kukwata nga bw'aba awuliriza bibamusomesa ate waliwo abalala kiraasi endala eri mu muti ebaliraanye akyuka n'atunuulira bali agenda okuzza amaaso ku lubaawo ng'obwedda atunuulidde bali ababaliraanye mu muti omulala. Eyo y'ensi mwe tuli era ye Uganda ya leero.